Yes, for additive jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribinga tonyigene kade jimpereka like video no comment section where ya wakabuntera mu comment section ate osalinga offering bagita for additive je abali Saudi Arabia mbatumideko je basibide Musajja mukula manyikidwa nga Kasumba Juma ensonga ezikyatambula mpola ye mama agenda abivako mukazi Wattu information etambule sawa zino eraga nti Kasumba ina je bamuteeka mu kasenge ali yekayeka mu safe house erango nasubira kubanga akola ki adizibwayo mu kooti omulamuza mu salire cyana abamusalire nebise bisinga omuntu bakusalira omulundi ogusooka ensonga nti kabakalabba kubanga kiraga nti Kasumba already bali bamusalira dda just court nekola ki nesoka nesazaamu ko kusala okwo nesoka ne ogamba nekuteka ku on hold ya bakwita ku on hold nesigalange kugamba ngeina we kukwatidde osojita on hold naye nga bali tebana kubanga basalawo ninga mu kusooka bali basazewo ninga tebana kubanga bakola okusalawo okuli final. Kasumba ali mu safe house era ebise ebisinga abantu bano bakwatidde emisango gino bwegiti eminene gino egy'okutunda enjaga kutta abantu baba n'obusengo obwabwe baba ne safe house mu ggwanga erya Saudi Arabia. Safe house zibayo nga nyingi nebise ebisingo bamukalumu wekaweka sometimes obamuka mu lumu wekaweka nga bakola ki balinda okubanga bakola ki bafunula mu kusalawo okwo kooti kwe bakola ki kuba bakola manyi bisesinga lya mawanga agasinga nga kooti bwekola okusalawo omulundi ogusooka ne bagamba nti omuntu bamuteke kalabba basoka ne bakola ki ne babakala ab'emulugunya abagamba nedda kikirizibwa biki kitwatugende bisesinga kooti esokola ki isokubanga kukola ki ekuteeka ku on hold n'okutwala mu kkomera bakuzeewo mu kkomera badde bakusalidde kalabba ne bakola ki ne basooka ne balindako ne bakola ki bakuzeewo mu kkomera kati kiri ku Kasumba mu kusooka babe bamusalidde kalabba mulundi ogwasookera ddala ne basooka ne bakola ki ne bakuteeka ku on hold akalabba ne bakateeka ku on hold ne basooka nga bakoze ki balindako okukola ki okubanga bamusaanyawo ne bamuzeewo mu ki mukomera gye basooka okukola kyo kumuteeka kati bamugjayo bamuteeka mu safe house. Safe house eggwanga lya Saudi Arabia ziba mawanga agasinga gaba ne safe houses ziba nyingi nnyo bateeka ebise ebisinga abantu okubakuumira okumala ebbanga ebise ebisinga eba safe house omuntu bamukuumire bulungi abeere safe. Sometimes ebise ebisinga olusi bateekayo baziba misango olusi ab'ebyokwerinda bateekayo abantu okubanga bagamba ng'abajulizi okubayambako okubanga balina emisango gye banoonyezaako nga beeralikira nti omuntu ayinza okuttibwa n'abaziba emisango egy'amaanyi eminene ng'egya Kasumba kubanga mu Saudi Arabia omusango gw'enjaga bagubalanga musango omunene gana amawanga Saudi Arabia, Philippines n'eggwanga erya India n'eggwanga erya China aga amawanga ago enjaga guba musango gw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira guba musango gw'amaanyi guba musango gw'annagomula kubanga kutta muntu ninga Kasumba gyali mu safe house asuubira okuddizibwa mu kooti essaawa yonna tulabe kooti kinabakoze ki kinaba esazeewo information etambula ku social media akadde kano asuubira okukola ki agizibwayo mu safe house adizibwe mu kooti osanga kooti tomanya eyinza okubako kyekola ekyenjawulo ne reversinga ekibonerezo kyali ekoze ki kyasobola okubanga emuteerawo ebise ebisinga kooti mu ggwanga erya Saudi Arabia n'emawanga agasinga agenja basobola okusalira ekibonerezo nga bwe nkugambye nawo ne bakola ki ne bakiputi nga on hold ne bakiteeka ku on hold ng'oba oli awaliwo okwo kale ebirumira mu musango ogwo ebisesinga kisoboka ki kyekiyinza okuyamba omuntu nga mulimu ebirumira naye obeera n'omusango ogwo nga bagutuddemu nga temulimu birumira boy kuba toyinza kasimatuka naye katogwa Kasumba gulimuko ebirumira era ensonga lwaki yasimatuka omulundi ogwo ogwasooka obutamuggyako mutwe nabagamba balina enzita ey'enjawulo ey'okuta basooka okuba empiso basooka okutula ku muguwa bwe bityo engeri gye bakola ki engeri gye bakolamu n'okuteeka ku katebe ak'amasannyalaze ne kakukuba mpaka wookala mirundi 3 empiso ekusirisa okuteeka ku muguwa n'okuteeka katebe ak'amasannyalaze akakukuba ne kakola ki ne kakuba nga kamasannyalaze n'okala wenna kati awo Kasumba singa munanga omusango tegwalimu birumira osanga gwalikoze ki yandibadde yattibwa dda naye mwalimuko ebirumira kyekyamuyamba ensonga lwaki yakola ki yadizibwayo mu safe house
kivula ayinako ka second chance akokudda mu kooti. Munange bye bagita Fadi TV subscribe ate onyigene kade mbebaza mbagamba ati muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga yeba mafina akyali mukula ki akyali mukubanga atoba mafina akyatoba ejjukira ebbanga erisi yagendako ku embassy nemugamba nti obaoli awo ajja kukola ki ajja kuddayo oluvannyuma nga bafunye kugamba bafunyeko information ekwata ku Kasumba Juma okuva e Saudi Arabia. Embassy ngamba embassy y'eggwanga erya Saudi Arabia kuba basobola kubanga communicatinga ne bali abali Saudi ne bapawa information ekwatagana Kasumba Juma ne bapawaliza ekifaananyi kiraga nti akyali mulamu akatambi kubanga mama wa Kasumba yali asinga okumakola ki yali asinga okubanga afa. Mama Fina akyabirwanalwanako mpola embassy akyagenda lwakuba kyaga nti aludde okukola ki okubanga adolescent nti embassy yali emusuubiza okukola ki okuba nti ijja kuba emugamba nti yafunye obujulizi kugamba information kale eyinza okubanga eyambako mama wa Kasumba okukola ki okumanya nti omwana mulamu baka video nga ku WhatsApp bwebito omanyi abasibi balina bangi osanga bakyakola ki bakyabanoonyezaako balabe nga munnange byebyo abise singa bakwatira mu ggwanga nga siri ggwanga lyo boyo bojja kiwulira ndagala amawanga g'Abawalabu kiba kizibu ate nga bakwatire ku guno omusango guno omunene gw'amaanyi biba bibi nnyo ku side yo. Bagita Fadi TV subscribe.